I, Muganzi Mark Mayanja, being the returning officer from Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Mirembe Esther duly nominated as a candidate to contest for election as District Direct Elected Councillor from the Chifuma Nagalama electoral area from the district. Akisakadi temberedde enzibu when applying nagifunyirawo mukama yampa ba opponents obanga banafusimanyi nayenga mukama yanyamba nti when applying a card kubanga bali NUP yalinga enengera nga balaba nsanidde so basinzira kubanga nali mukyala wa mbavu nga nkola kadi bagimpera usafuna mbuzi bwa kadi era nebazanyo NUP kubanga yanesigisiza obukulembeze bwengenda okukola tesigana giswaza wabula ngana kugitumbula ng'ekibiina banage mutuwagire tutumbule empereza yaffe eri abantu kubanga omulembe gw'abakyala tetwenyoma mujje tuweereza abantu nebaza Katonda kubanga yampadde favor nefuna flag yabadde sinyangu naye nga nsuubira abantu bangu baweereza bulungi ebyenjigiriza ebyensoma abakadde abaana nsaba Katonda ansasire byenjagala okukolera abantu bange bituuke wajidde nonge ekibuga nakifuna bubadde ku ssente zibadde zijja entono ku town council yaffe kubanga local revenue yaffe mutono so ndize okubanga budget yaffe ne yemukono nkichekamu eddoboozi ssente zeyongere tukole emirimu wansi eri abavubuka bo batunulidde otya abavubuka bange mbagala nnyo ndi mukyala wa mizannyo mu ttiimu y'ekyago gye namwe musambi bamuyita Ivan Kalwa Bravo akuba namba 9 ate mu kinu mwenva mulimu team bagiyita Kalaji United ndi muntu wa mizannyo era abavubuka mba supportinga nnyo mbadduukira mu kaseera konna kebaneetaagira mbeerawo era mbasuubiza ngenda kubabeerawo ddala n'okusinga we mbadde kuba luli mbadde kumuluka kati nze ku town council yonna erinnya lyange Winifred Nakaddu nga nzaalibwa Kimenyedde ng'eggombolola ate nga Kimenyedde ng'ekyalo nga twebaza Katonda nti olunaku lw'olwaleero tumaze okukakasibwa akakiiko ak'ebyokulonda nti twesimbyewo nze ne ttiimu yange kubanga obuwanguzi si bwange nzekka obuwanguzi bw'abantu b'Ekimenyedde so nesimbyewo nga Woman District Councillor agenda okukiikirira eggombolola ly'Ekimenyedde ku district y'e Mukono naye nga mu kaseera kano okwewandiisa kuwedde nga tuli basanyufu nnyo era obuwanguzi buno si bwange wabula buwanguzi bw'Ekimenyedde ng'eggombolola nga mu kisanja kyange singa Mukama anaaba mpanzeeko eddusu ng'ayita mu balonzi b'Ekimenyedde ngenda kussa essira mu kuzza obujja ebibiina by'abakyala ebibadde biserebye okumala emyaka 10 emabega nga tukunga abakyala okuddamu okwenyigira mu bibiina aye tusobole ng'okufuna okufukirirwa oba obuvujjirizi okuva mu gavumenti ezinasobola okubeezaawo ensako zino ez'abakyala ate ne kunoonyereza kulaga nti abaana abafuna embuto nga tebaneetuuka bayitiridde so bwe tunaaba tukwasaganyizza offices ez'enjawulo tujja kutwala emisomo ku ground nga tuviira ddala mu masomero tugende tukole community sensitization tubuulire abaana ebyo ebizibu bye bayinza okusanga singa banaabeeranga baganye obutabeera mu ssomero so n'olw'ensonga eyo njagala Kimenyedde okutwaliza awamu enteekemu obwesige akalulu kano ke tugendamu ka mukwano kubanga buli omu akalonda sigenda kuweereza NUP sigenda kuweereza NRM sigenda kuweereza FDC wabula ngenda kuweereza bannakimenyedde kubanga ebigere byaffe tuba tubisimbudde twagala Kimenyedde woba oli awo olunaku lumu ewulikikireko mu parliament ng'omwana akiikiridde Kimenyedde okubeera nga ye member wa parliament. So ebyo bye birooto byaffe bye tulina. Nye tulina okuzimba obukulembeze buno okuva wansi kusobola okulaba nga abantu batukkiririzaamu batuwabula ate nga batunnyonnyola embeera ey'ebyobufuzi okugenda mu maaso. Nzijidde mu kibiina kya NRM nga nze nkikwatidde flaga
era nga nayitawo nga sivuganyiziddwa ku kibiina ekyo. Erinnya lyange nze Nakaddu Winifred nga ndi mwana nzaalwa neyanziza ssebo erinnya kansala Nakayizo Olivia, kansala omukyala abadde akiikirira emiruka ebiri Katentene Kiyoola. Ku luno nvuddeyo okuvuganya ku kifo kya Woman Kansala ku disitulikiti nga nkiikirira sub-county Nakisunga. Era bannakisunga mbasuubiza mbaddeyo nga kansala omukyala Nakisunga ku ggombolola nga nkiikirira emiruka egy'ebiri ate nga minene. Naye nga mbasuubiza Nakisunga mmanyi wava ne watandikira, era mbasuubiza ngenda kubaweereza mu mpeereza ennungi kuba mmanyi ebizibu ebiruma Nakisunga ng'eggombolola lyaffe. Proposa ne sekenga tobalekayo abakatuuka mukozese ttente ebizibu ebisinga mu Nakisunga obuzibu bw'ebyettaka kyekisinga ottawaanya Nakisunga abatuuze baffe, ate era n'ekirala Nakisunga ng'eggombolola eggombolola lyaffe ddene lyetaaga omuntu alitegeera obulungi wa we liva ne we litandikira okusobola okufuna service delivery etuuke ku muntu waffe owa wansi obulungi. Yeah.